oyo bamuyita Palaso muyimbi wa Lockdown. Lockdown yavuddewo mutimba wa ine bivulu meka bamutimbako. Omuyimbi wa kabiri ali ku buli bane Kampala. Azawi tomulaba no waji tomulaba. Omanyi mmwe muli bakujjukiza. Namukubye kye bayita mental art. Kubanga Alien Skin ensonga azabizza. Palaso yayagadde kunkolerako mawulire. Mwana Palaso nkoze bubi nnyo mwana. Nkoze bubi nnyo mwana. Nza noyingira music industry kuba bayimbi mwenna abeefula abakabi. Palaso ye akake kaweddemu buli omu amwewerera. Buterevu mukwano gwange namala mangi gonna mwegali gwokomere kujika media ogena kubanga munange ate omanya agaguddewo n'agakuyiseeko gonna. Buterevu ntandise n'omukulu Alien Skin era ngono yavuddeyo n'atubulira amazima n'atubulira ekintu kino nga we kiri. Jjukira abantu abasinga babadde bagamba Alien Skin yasasuddwa okubanga ate akola stunt eno. Wabula Alien Skin agamba bino bya ddala akasajja kamwefuliddeko akagezi nga kagalumukolerako amawulire nammwe mumwewulirireko. Abasajja namukubye kye bayita mental art. Kubanga fe tudetectinga nga fa abaniga nga wali kati ambush nomanya kali tubavuddemu batya. Omuniga ne wabakali atya tosula kuba muntu atakuddiza boy nosiganga omukuba naawe. Negwe balamu nti bali wadi babaze nti nali ni wachibuli tugenda kufunya akube yakangumi bagambe nti no yatulumbye ebaseta apo nga bagwejjemu kye kisoka kya byonna. Okitegeera ne kati kyolina okumanya nti no muntu omulaba nga ozuyanga nti omuntu daawa gwe gwa kuba ate gwo kaaba wali eni ne gamba abiwedde owangude sibya kuwangula gamba oyagala ki jala respect konzi kale respect is respect kati oyagala ki nkugulire baby show nkusibe pampa respect nje kuwentya niga sebo Bwechona okumanya akayo jobo bakalaba. Oyo nno ye Alien Skin mu bigambo bye. Jukira champion Gudo naye yavuddeyo nayogera kosana abalala bonna ababeera ku ttiimu ya Alien Skin. Wabula bonna nga bakambe bazibu. Wabula yaddenga byonna biriwe bityo abantu banyiivu eri omulenzi oba omuvubuka amanyiddwa nga Palaso era mmwe mbamanyi babajjukiza bujjukiza kambajjukizeko ebigambo bino byali bya musajja mukulu Bajjo era nga bino yabyogera akabanga kayiseewoko mwewuliryeko. Palaso balifuko wa kabi namba 1 ndyetonda netasobola kukibeera Lockdown nga tebafulumya abana batandise ofulumya ennyimba naawe oyo bamuyita Palaso muyimbi wa Lockdown yavuddewo mutimba wa ine bivulu meka bamutimbako. Omuyimbi wa kabiri ali ku buli bane Kampala. Azawi tomulaba no waji tomulaba. Saha tomulaba. Kamiliyoni tomulaba kamiliyoni timanda ayimbe bivulu 10. Lutalo tomulaba. Palaso ino kankanya amala ino kumanya tayimbe nyimba zezimu yajja nani stop. Ntabantu badende stress za fego bavu butuluma. Tuloza school fees gatu not forcing okulira nani stop ye jaina. Ekisoka ayimba format yemu, ayimba codes zezimu. Tali versatile nga bola babebe kulu banga kamiliyoni. Kata ino kumanya nani stop ye genda kugwa. Kata yawende kutekyawuza myaka biteze mbyogera. Ate ononkola ki? Oyo nno ye Bajjo ngata awo akaka ngakatera musajja mukulu Palaso era Mayanja family abantu mbutuufu bagamba bajetamidwa. Mayanja family tebava mu ntalo lwaki tebatereera. Jukira abantu bonna abava mu Rio Island ogenda kwesanga nti bonna babamu entalotalo tebagwa mu kuyomba bwati n'omugenzi Moses Radio bwe yatugendako era Bajjo si ye yekka eyavaayo n'abanga ate yevuma omukulu Palaso era abantu bangi bavuddeyo ne bakomplaininga ku nsonga eno njagala nawe obewulirireko. Mayanja family obeeriko kikoli mu mwana mugenda leetera abantu mwana obakola ebintu ebikyamu tukimanyi mwana mwagala nnyo obubadi mwagala nnyo okubeera mu mawulire katudde otya ku muniga n'omukuba mwana nga takuddiza nakuddiza mwana nosigala ngolowooza oli musajja mwana wagenda mu America n'okulira eboyinza bulijjo nkurespecting oba kabadi oba si kabadi saagala mmanya mbi mwenna abeefuula abakabi nyinza okuyingira music industry nenkubalaga oba akute batakutteeyo bampandikeko nti muyimbi nsooka enzije mba discipline mbakube.
oyo nno gwolabyekawo ye Jaila Trophy, oyo nno nga mukozi wa bunyama era agamba mbutuufu ekikolwa kino kyamweseza bobe nnyo awulira ayagala alabike ng'ate munange yeegattako music industry awono alyoke akube omuntu naye akitegeere. Jjukira ebiseera ebisinga munange ojja kujja nga olina omubiri naye nga ate eddoboozi tolina, wabula ono ye agamba ekigenda omuleeta ne watakuba it ne watakuba luyimba ne lukuba Uganda yonna, wabula ekiba kisinza okumuleeta kukuba abayimbi bano abeefuula bakawaida, abeefuula abakabi bayagala okuba ng'ate akakkanya amawaggali. Okusinziira ku sources ziraga nti luno olutalo lwandibanga lwatandikidde ka vidiyo kano babaddeko mu botiki emu, wabula ebigambo bye bayogedde muganda wange nga bizalawa nga birimu ezzalawo eri palaso nawe keerabireko. Wabula eyo yonna nga nkugye mukwano gwange abalwana abeekuba naye ye omukulu Bajjo munnange si birungi. Ono nno tumumanyi bulungi ffenna abadde good political commentator nga wakwata ku byabufuzi muganda wange abitematema n'abinyonyola mu butuufu n'obitegeerera ddala. Ono mukwano gwange essaawa zino wenjogerera ali ku ndiri, wabula ekirwadde ekimusumbuwa oba ekimubala embiriizi tekinaba kuba ng'ate kitegeerekeka bulungi. Era okusinziira ku sources ziraga nti ono emabegakaawo abadde muganda wange ali mu nnyumba, ono abadde takyafuluma era nga ne vidiyo ze muganda wange zatera okupostinga nga tulabako ntonotono, wabula ono oluvannyuma obulwadde bwamususseeko era bw'atyo nalabika ng'ate atwalibwa mu ddwaliro eddene, wabula go agaakavaayo galagira ddala nti munnange essuubi ddyo likyali ttono, ono ekirwadde kikyamubala nnyo embiriizi wabula tekinaba kuba ng'ate kitegeerekeka. Era ono munnange agenze mu maaso n'agenda ku mukutu gwe ogwa Twitter, omukulu amanyiddwa nga Bajjo n'agamba bannange embeera si nnungi, siraalekerawo kuba ng'ate nkaaba naye nsaba mikwano gyange abanjagala mwenna mugende mu maaso n'okuba ng'ate munsabira ndabike ng'ate essaawa yonna nva mu bulwadde buno. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli kujjika media ensibuko y'amawulire. Kakati nno munnange eyo nga nkugjeyo oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga ate okuvaayo n'asayininga etteeka muganda wange erikwata ku bisagaze. Abantu ab'enjawulo bazze beebuuza omukulembeze w'eggwanga yeesize ki. Okusinziira ku sources ziraga nti eggwanga erimanyiddwa nga erya Russia mukwano gwange lino lyavaayo ne ligamba ligenda kuba ng'ate liyimirira wamu n'eggwanga lyonna, erinaavaayo ne ligamba nti ffe ensonga z'ebisagazi tetwetaaga, era nga Uganda yakuba nga munnange yeegatta n'eggwanga erya Russia bano balabike nga munnange ebisagazi babisuula muguluka. Wabula abantu bangi bakyagenda maaso n'okuba nga boogera ku nsonga eno, era mbadde nsaba mbalekere vidiyo eno olabe endowooza y'abantu. Kambabuulire ekintu kino mukitegeere bulungi nnyo. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mulabe edduka, musajja mugezi nnyo. Ye ekintu ky'ebisiyaga yali yakisalawo dda, yali yakigaana dda nga ye tayagala bisiyaga. Kati bambi we yawulira paalamenti ye ekiyimiriddemu ekirese, simanyi kuteesa ku bisiyaga, simanyi babikkirize oba babigaane. Kati ye n'asooka asirika n'abassa akasiriso n'abaleka basooke beetaayaye boogere biki, paalamenti etudde biki alabe paalamenti ye Uganda etegeera oba tetegeera. Naye bambi yagenze okulaba nga mulimu abategeevu, naye nga ye yali yakisalawo dda. Kati bambi bano ababadde baagala ebisiyaga kyekiseera kabajjuutuke. Kati Bobi Wine Smoker omusiyagaana okwogera ku nsonga eyo ng'amanyi ye mukolere y'ekisiyaga. Okitegeera ekintu ekyo ng'amanyi ye mukolera era ng'alinze paalamenti kulwokuba yasindikayo ababaka be mu paalamenti ng'amanyi bajja kiisa.
njagala mbulire Bobi Wine okuva n'olwaleero si buli nti kyogenderako n'abantu bakigenderako. Butereevu nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Gwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobola okuba nga temukoona nga tutambula ffenna. Nsaba Mukama Katonda abankuumire mweraba.